Ssekabembe Patric nga nze Ssaabasajja gwe yakwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu Ssaza ly'e Kyagwe. Era ekyo twenyumiriza olwa bbeene abo abaafuna okwolesebwa ne bayiiya mu kitongole ky'obuwangwa n'ennono era nga Buganda Heritage Board etukoledde ddala obulungi obutagambika. Nalulungi w'ebyobulambuzi agenda mu maaso mu Buganda yonna era nga wano e Kyagwe ewa Ssekiboobo ng'abaana bano tubadde nabo eno wiiki tuli mu yakubiri nga tubatendeka obuwangwa ennono ebyokumanya ebyobulambuzi ebiri mu Uganda mu Buganda era nga omulamwa gwa kutumbula omwana omuwala nga tumuwa ekyo ekibayita confidence mu luzungu okusobola okubeera ambasada w'ebyobulambuzi. Era nga ku mulundi guno ebintu bye tusinziriddeko nga ekyagwe nti bye birina okusoosowazibwa empisa omuntu okumanya ennono ze okumanya obuwangwa bwe okumanya ebyobulambuzi. Ebyobulambuzi bino bibadde biziddwa nnyo emabega naye tusuubira nti nno nga bwe tufuna ambasada w'ebyobulambuzi asobola okutunda ebifo ebyobulambuzi ebiri mu Kyagwe era nga olaba ebyo bitulina ebiyiriro tulina Griffin tulina ebintu bingi nnyo wano ebyobulambuzi ebiri mu Kyagwe. Ku mulundi guno kya mukisa munene nnyo bakama baffe aba Buganda Heritage Board bateekawo ekirabo ky'emmotoka nga Nalulungi w'omulundi guno agenda kufuna ekirabo eky'emmotoka. Ffenno nga mu Kyagwe wano wenkoowula bannakyagwe mwenna ba MP abantu ba Katonda mwenna abannabyabufuzi abakulembeze mwenna era n'abaweereza bonna ku mitendera gyonna egy'Obwakabaka era nga wano mu Kyagwe tutegese ensonga eno wano mu bootcamp wano ku Bambuzi Hotel abaana bwe banaava okugenda ku Bredo Hotel. Bredo Hotel eri mu kibuga Mukono era mu kibuga Mukono wakati nga ku lunaku olwokutaano ng'emiryango gigenda kuggulwawo ssaawa 10 era nga ssaawa 9 zijja kuba giguddwawo omuntu waddembe okujja n'akolaki era nga mu nsonga eyo yonna titwagattamu ekitundu kino nti omulambuzi yenna bw'anaaba nga anajja mu Kyagwe kyasooka okumanya anaasulawa era anaalya ki era kiki kyagenda okulambula era nga wano wenkoowolera banna abalina hotels beaches ebifo ebisanyusibwamu ebifo ebyobulambuzi tugatte wamu eddoboozi era ne disitulikiti zaffe ebbiri Buyikwe ne Mukono abakulembeze mu kitongole ekitwala ebyobulambuzi tukulaakulanye obulambuzi bwaffe era nga omukisa ogwo gwe Katonda gwe yatuwa nti bingi bye tulina mu Kyagwe tuleme kubyogerako bwogezi era n'abantu abalina ebifo ebyo nabo bafune okwenyumirizaamu nga balina ke bayingiza. Nalulungi ono ekigendererwa nti n'amasaza gabeeko ennyingiza wano nno wenkoolera bannakyagwe ku lunaku olwokutaano tuggweyo mu bungi era mujje ku Hotel Bredo mulabike nti nno abaana bano mubawagira mubavootinga era nga Nalulungi yenna ffe tugamba nti ayeetabye mu kampu bonna benkana weewaawo tujja kulondamu bannalulungi 3 abaweerezebwa ekyagwe naye abaana bano tubayigiriza okutambula obumu okuweereza Obwakabaka okwagala ensi yaabwe okwagala eggwanga lyabwe era nga tusuubira nti nno bino byebibala omwana omuwala byagenda okuganyulwa mu Bwakabaka era kisaako n'okumumanya era kiyimuzza ne mu mpisa bingi ebiseera bye tumala ng'abaana bano babeera mu masomero naye bootcamp eno ejja kuyamba kinene nnyo okubazza kukola buli kimu kitutwala ku buwanguzi. Njagala kubeegayirira kulembeze empisa omufuna omukulembeze mummwe oyinza okuba nga mwerondamu omukulembeze teri bukulembeze obutava bukulu butava eri Katonda mwebalonda oli omuwala asinga obutono nti Katonda gwakuggyeko ebbusa abakulembeze mumuwe ekitiibwa bakadde baffe bana abeewaddeyo okujja okubabudaabuda olw'ebigendererwa byaffe nti tulonda bannalulungi abagenda okubeera bambasada
nga mulimu n'obuwanguzi obugenda okutangaza obulamu bwammwe obw'omu maaso, twali badde tuwaŋŋana ekitiibwa. Nina amawulire kubanga wetwogera we watuufu, ate ndi mukulembeze omutuufu abuulira abaana n'abazzukulu byawulidde ebitatambula bulungi. Nkuliddeko sibamanyi naye statement eri geno, nkuliddeko nti oluusi musiiwuuka ku mpisa mu Bwakabaka. Ebimu ebifudde Obwakabaka obw'enjawulo mu bukulembeze bwabwo kukulembeza mpisa. Era amazima ga Katonda Mutaka Namutu ajja teri mwami wa Kabaka oba wa kitongole nga tolina mpisa asobola kuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Alamu maaso moogi, ekimufuula maaso moogi okulonda ku buvunaanyizibwa. Bayinza okuba nga abantu basukka mu mutwalo bakuwaako obujulizi naye nga tokimanyi. Amaaso ge gabeera eyo, abaana abato ne bakuteekako amaaso era ne bababuuza omusajja ono ku kyalo yeeyisa atya, asomesa abaana, amaka ge mayonjo galimu ebisaabizo, galimu akatando, abaana abava mu maka ago babateeseteese bulungi, baba batambula mu bantu, kuba empisa kigazi tebambala nkunamyo. Ne baba babuuza abantu yadde basoma nnyo bafukamirako, yo waayi bw'oba baguddeko bugwi nga tewalaze, bwe baba bawaata emmere tebasutama. Bintu bikulu nnyo ebijjawo obukulembeze ne Ssaabasajja okufujjako eddusu. Mbeegayiridde tuli ku nsonga ya Bwannalulungi, naye temukimanyi nti mwatandikidde dda okulondebwa. Mubadde mukimanyi ng'oggyeeko ebibuuzo bino bye bababuuza, batandise dda balonda n'okubawa obubonero. Nze naakajja wano nina obubonero bw'engabi, obwedda temumanyi. Wedda ndi wali kasoda ffe tunyumye yaffe ne tuseka, ne ntumyayo ne kakiraabu siikandeese naye nazze ekisooka nazze balambulako. Ekyokubiri, abaana baffe bali mu mbeera ki? Ekyokusatu okubalaga nti abaana baffe bano baliwo ku lwa Ssaza, tebaliwo ku lwabwe. Okwebaza mukadde waffe maama abadde wano ne mukadde waffe maneja olwa byonna bye mukoze, kubanga si kyangu. Ekifo kino nga mukiraba kya bbeeyi, naye n'owulira nti abaana baffe babawadde ebisulo eby'ebbeeyi $350 naye basulira bwereere. Ekiro kimu $350, naye wiikisi 2 n'omusolo abaana bakoze eki? Kati bwe tuteebaza bano tulyebaza ani? Ate era muganyira okwebaza n'abe nayise nabo twebaza abakulu bano, si byangu. Omutima ogwo oguwaayo. Njagala okuzzaako okwebaza mukadde waffe akulira ekitongole. Tulina ebitongole mukadde waffe 18 mu Ssaza, naye ebitongole ebivuddeyo ne bikola n'amaanyi gaabyo biyinza okuba nga tebibuuka 10 oba 8. Mwami Ssekabembe omwaka oguwedde akola ate talina ntondo, teyeemulugunya, akola obutaweera, neyeetikka ogenda okulaba nga ekintu akikoze eki. Yenkola nno ey'Obwakabaka. Bw'olaba nga bali bakyabongoota gwe kola kizuukuka okole ki? Okulaba nti batuusa ebiruubirirwa eby'Obwakabaka naddala ku muteera gw'Obwakabaka. Ebimu bye tukulembeza mu kukula kwaffe n'owangula obulamu